Mwana namuyita kukola music nkuze ekitone kye ye we yajja yatandika kuneetega ajawo n'amazina ayogera ebikwata ku ye ne kemisera mbiyina mu maaso awo muna ye munaye temuyina kye mumugamba nti ayongedde okusekerera mu abagamba mbu yayingidde okulya ebisiyaga naye muyina mu maaso awo munaye ngoze ate olowooza Rema ku mikolo oluyimba terumufuukidde oluyimba ngoze nalwo nduyina mu maaso awo ate ye Edikenzo munanga ayongedde okukkaatiriza nti ye Sheikh Muzaata nga tannafa yaleka amugambye obanga amuyigiriza okukolagana n'abantu era asekereddemu mwenna abamusekeredde nga yekwasiza ebifaananyi ne Dokita Muza nabyo temubisuubwa naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi era ng'enkola yaffe bambi basaba vidiyo mugipeeka like era n'ensaba mukwano gwe wena tinaba kusubscribinga nti mukwano subscribing era ongende mu notification bell oleme kusubwa buli kimu kyonna kye mba nteekayo zinabagambye wano mbeera ne updates si buli kadde ku makya mutuntu kawungezi matumbi ga budde wonna wano nze buyinzanisha Sylvia mba nago ate agokya ate agatali ga bulimba ag'amazima n'abagambye wano ffe tetutokomuka mugambo tutokomuka kiri kwalaali Muna ayongedde okulumyawo wonna abagamba oba abamulumirwa mbu yayingidde mbisiyaga kankube ka vidiyo ke katono nnyo ate nkongereyo ne Rema namakula kye bamukoledde ku mukolo ng'ali kuyimba. Bamikwano muli mutya baddiya nzize wano okuddamu ekibuuzo oba ebigenda byogerwa nti ennaku zino nagwa eddalu nabikandika ekitali kituufu nti era neetaaga essaala z'amaanyi bannange ekyo kituufu munsabire neetaaga essaala z'amaanyi nnyo neetaagira ddala essaala zammwe bamikwano mwongere okunsabira bannange naye nga njagala okusooka obbategeeza nti nze sirina ddalu lyonna lye nalingudde nze nange ndabiraawo nga kitisse butisi naye nga sirina ddalu lye nalingudde bamikwano just ekintu kyambuka bwambusi ku mutwe nange nendabiraawo nga ndi happy kubanga sinywa bitamiiza sirina kintu kyenkozesa kikuba ng'oggyeko kajuyisi ka mango ne apple n'amazzi awo mba sivaawo naye nga ze essaala zo bambi munsabire neetaagira ddala essaala z'okwongerwako feva essaala z'okwagalwa kyo kintu kyenyinza okusooka okwebaza Katonda kwe kwagalwa bannange njagalwa ne mubakama bange yonna gye nkolera bannange nze sobola kujja wuwo boss ddala n'otoma ndi mukyala mukozi ate njagalwa nnyo bakama bange yonna gye nzize mpitira gye nkolera yonna njagalwa era abantu abali mu UK banaye mwongere okumpa emirimu ndi mukyala mukozi tekiwoomera matama abiri munaye bo abamu gye bagambira mbu oluyimba yakubyemu ki simanyi mbu ebyokuyimba babivaako simanyi adda kuyimbira musajja mukwano bo abali mu laavu oluyimba bo balutegeera ddala siikuyise eyo kankutusize ku poyinti munnange olunaku lw'ejjo Rema namakula abadde alina kyagenza okupafuominga eyo ku mikolo naye maama ng'ekirimu era ngenda sooka nkuteereko ka vidiyo owulire vayibu ya ngoze bannaye kiri kika kankulekereko ka vidiyo ate nkongereyo umutima wenyini wati obikoze dya olina ekibawa baby touch me there bambi bakuniga obikoze dya yeyo n'omunnange vibe eri mu luyimba abalala gye bagambira mbu lubi yadda mu kuyimbira musajja baabala mukwano bakulaga mbu kwe bafiira naye bannaye byo si byangu ate ye munaye Edikenzo okuba we yekwesiza ekifaananyi ne Dokita Muza mukwano yo social media emuyuye emuzeene emuzeeri era abamu bamuwadde edda n'erinnya mbu ye malayika Gabriel bannange abantu basala omugambo omunnange ye malayika Gabriel ati munaye katamanyi mbu ebikolwa byakola ennaku zino byo biraga mbu byabatuukirivu naye munnange naye tatudde ate atasirise abazimu n'abagamba munaye Sheikh Muzaata nga tannafa munnange yafa amukuutidde ekintu kimu namugamba munaye mwana wange Edikenzo bambi nsaba oyagala abantu saagala weeyisize ku bantu bubi kati munnange naye yabagamba temulina kye mugamba yakwata omukulu nga tannafa Sheikh Muzaata kyeyakola kye yamugamba kati munapoloka omugambo ku makya mutuntu kawungeezi munnange muli ku byammwe n'agamba ye ekisooka muntu wa mirembe nnyo ye kirala naye ate era tayagala kubeera nnyo mu ntalo naye ayagala kubeera ng'akolagana n'abantu kyekyo munnange kiri ku sayidi za Edikenzo.
Hajja Luna Mubiru kyaddaaki amazina yogera ku nsonga za Kemisera. Jjukira Kemisera eno yaliko omuninkini wa Hajja Luna Mubiru. Yes, wadde yasookera kubanga wa Mathias Walukagga era gye yazaala omwana naye naye olwava ewa Walukagga ate nadde wa Haruna Mubiru. Mukitegedde ekintu ekyo era bwe baava ye Haruna Mubiru awadde ayogedde agambye nti ono omwana ye yamuyita kujja bakuze ekitone kyokka ye omwana yatandika mwetega ng'amwetega ku makya mu ttuntu omwana we yeetega munnange oli naye musajja kati ekyavamu n'akola ki ekyavamu n'aterebuka naye nga jjukira ono we bayimbako n'oluyimba nga Kemisera ye video vixen oluyimba lwa Kasaale munnange amazima agogedde agambye abamu naye temukooti nga bubi nange omwana yanneetega ate nga nange ndi muntu Tegede funa omusajja mugambe tugende wamma tukole embaga ffe tujja kuyimba mu kwanjula kwa Sera kubanga namwe bu birthday mwabo kubako twabukola naye ffe kye twakola twabakolera amanya bajja ba nobody ne kati balina amanya kati bamanya twabukola obwo naye kati omuntu tonjogeza bingi tonjogeza bingi wamma omwana oyo nze nali mwagala kuba star so si kuvuyiza mukwano akwate sente promoting music gundi kubazili nandowooza bangamba akwate sente promoting music wa Sera tumuwulire waggulu naye afune asobole okweyambanga ye ne bekikwatako abaana n'abamukwatako